Olimula milungi wa Still Hope tu ejemedia n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutuwuliriza kana akatambike ngeno okuteerayo kabamita Mami Betty muwanguzi pozi yalimba lwimba ki abantu basinga okubanga bamanya tolina lwimba lwomanyi wa Betty na muwanguzi lwimba ki okay lwerusinga okubanga lumanyika mu bantu kale abadde ayogera ku nsonga ez'okubanga abayimbi basaba ssente si bayimbi bokka n'abaweza abasinga okubanga mubaaniriza ne basaba ssente ne mutandika obasalira omusango lwaki basaba ssente n'ekirala lwaki abayimbi ab'e Uganda abagosipa abasinga baddukidde emitala w'amayanja especially Canada abadde awo endowooza njagala owulirize bulungi nga tonasala gwakawala sooka owulizeeko gwakalenzi tusooke tukomewo mu dakika 2. Bannayuganda mujjewo obunnanfuusi. You're asking me I'm a straightforward woman. Bannayuganda balekerawo buki obunnanfuusi. Kankuwe challenges ze tuyitamu fe abayimbi. Ogenda mu church ezimu n'ogenda mu church n'obagamba mumpa amafuta agandeeta okujja okuweereza. Pasa n'akubuuza oviira wa akubalira amafuta gennyini oba abale nti bw'oba osobodde okuvuga nze waliwo eyangamba njagala kumanya akafo wennyini woova nkubalira amafuta agakujjaawo gakutuuse ne mugamba wenva n'ambalira emitwalo 5 egy'amafuta nengateekamu emmotoka n'esikira mu kkubo. Kati omuyimbi kyovolaba abayimbi abamu bafubye n'okutandika ku makyaki oba oli awe naba n'obuliga bwange nga bufaayo naye ng'oluusi yali badde tatandika bane mwagala tufe enjala mu mayumba tubeerayo ng'enjala etuluma. Kati omuntu bw'abanga asobodde okugenda n'akuba ekyeyo n'alabirira abaana be ekyo temukirowoozaako kugamba muti bayibuli etugamba etya ku buweereza bw'oba tosobola kulabirira nnyumba yo toli muweereza totawaana. Then omuntu yenna bw'abanga agenze nga tagenze kwetunda ng'agenze kunoonya ssente alabirire famire ye kubanga industry tesobodde tusasula. Nze kati kankubulire nnyimba oluyima n'endufulumya ne sirujjaako wadde 10 n'enduwulira wali n'enduwulira wano n'enduwulira wali simanya lutunda simanya lutunzeeyo naye nga nteekamu ssente empitirivu okukola audio n'enkola video nteekamu ssente empitirivu to the extent abamu kati abamu tebajja kubuulira mazima. Nze luli wampita negamba last week yogera mu kamera abantu bano nga bawulira last week wampita negamba sijja kujja nakuwa nsonga nga sirina ssente zindeeta. Kati ebyo byosoose okungamba musimanya abayimbi batuuka musimanyi bagamba bukoko akugamba bukoko akubuzaabuza asigale nga ayimiriddeyo mu kitiibwa kye mutulabiramu mu kitiibwa kya waggulu bwe muti ensawo si bweri esente nga bwe nkafunye nkateekamu n'engenda n'ennyimba naye nkoma ku kuyimba sirina okujjako omuntu ng'avudde nagamba nti nkuwaddeyo ekiweebwayo abantu abasobodde okugenda ebweru okukola bagende bakole. Omanyi lwaki nja kugenda sijja kubba nina emikono 2 omwana wange asoma onsuubira school fees zijjawa school fees nzijjewa gye nagenda okuweereza oluusi kebakufuuyeyo kojja n'otetenkanya olabe nti muyitawo. Kati nze omwami wange yalwala spinal cord ne bangamba tumutwale eyindi y'omulongoosa naye nga sina nawe ntandikira naye singa nali nga ngenze nti oba nina gye nkola nga nsobola okukola lwaki ebyo sibikolako. Kati mwagala tubeere bamasiikini tuyimirire mu makubo tandika bagamba munnange baako kyompa nkwegayiridde baako kyompa ate ekyo kijja kubayisa bubi. In fact n'okusaba twali tubasabyeko nina omuyimbi gwe mmanyi yagendanga n'asaba bannange munnyambe abantu ne batandika omumwetamwa gundi oyo asaba bannange asabiriza abamu tetubasabiriza naye omuntu agenze naga nti agenze kukola mubaleke bagende bakole. Industry bajiweereza ebbanga lye bajiweereza kabagende baweereze families zaabwe. I'm sorry to say nyinza okuba ngamba offendinze nyinza okuba nga soogedde nga bwe mwandyagadde but that is the reality. Tetujja kujja singa nzinya negamba mpayo ku ssente okimanyi naawe wenyini leero bw'ozimpa
enkya nange kenyini nti okudde okugamba nti baako kyompa ate nga neetaaga kakati siyina musango gwensalira bani mwagambya abayimbi abagenda ebweru kye bayitamu nze nkimanyi era bangi bajja tugamba munonye emirimu mukole twaginoonya twagikolako ne gigaana okukola ebyo byonna twabikola ne bigaana wano e Uganda omuntu bwe babiganye wano e Uganda omuntu bw'ogamba munno ekintu bw'oba munno omusalire ey'omutwe sooka ogukwateko owulira omutwe guno njagala okwate ku mutwe gwe bayita Uganda okolera mu bizinesi ki bwe biba biganye nze okusinga okuwulira nti omuyimbi yabbye nali ndabyeko omuyimbi ow'ensinga abbye amataala g'emmotoka mwabiraba ku mawulire ne batandika celebrity omulamba yabbye yali alina okubba yali talina kakati omuyimbi wa gospel tagenda kubba mumuleka agenda akole temuboogerera support them bwe baba basobola okuwaayo ekyo kye basobola okuwaayo mu mubiri gwa Kristo they did that we thank God n'abalala muyimbe kale ndowooza owulidde mu bigambo bye ki kyalowoozaako bannayuganda mulina okuba nga mulekerawo okubeera abannanfuusi bano abayimbi bayita mu bintu bingi kye bayitamu okuba nga balikodinga ennyimba ezo a lot of expenses ate ekirala nti we bakwaniriza omuyimbi nga mumwaniriza n'abagaba n'enviira wala neetagayo kutufuta nsobola okuba nga ate nzijja lwakuba abamu basaba amafuta g'emmotoka ng'ate balina bigere futushubishi naye ng'ate asaba amafuta ga Toyota kakati katukuwulira amazima bagenda kugira mu takisi yagamba mpa amafuta kakati mwabaweereza abamu oba abasumba oyagala obuuze bayitawo ekyo talibye kuba nange bakinkola akubuuza oviirawa Jinja mu tawuni oba ogendako munda nti Jinja mu tawuni okuva e Jinja paka Kampala sente meka nti takisi wakati w'omutwalo gumu ku gumu kitundu gumu kitundu tebatuukangayo guli mutwalo kakati okujja n'okuddayo egyo ebiri nakuwa ebiri exactly naye ng'akwagala kumakya olina abaana olina famire ogiresa so bame kyabadde agezaako okugamba nti bannange omuntu okugamba nti alina amafuta aba takoze bubi naye ate mubala omuntu oyo okuva wabeera n'obalirira exactly z'omuwa naye mbu kyamutuukako nga wagambye so abayimbi okuba nga abayimbi ba gospel bagweredde mu diaspora ube wabweru w'eggwanga yagamba nti oluusi wano tewali nnyo support nti era namwe bagamba bagende bakoze let me tell you nga Katonda yakuyita okuba nga omuweereza sometimes oyinza okukola emirimu abantu abalowooza muba abaweereza abamu tebaagala kukola abantu bakoze bizinesi nga zifa bufi n'atandika kino nekifa n'atandika kiri nekifa n'atandika kiri nekifa bwe kimu nekifa n'agamba waayo empumudde kakati n'asigalira ku lwa Mukama nti omubulizi w'enjiri anaalya ku njiri ye so kati w'omwanyiza omugamba muweereza jjagu ogenda tuyimbira tulina conference tulina crusade tomusuubira okuba nga alina ssente jjukira byonna abikoze nebifa era agenda kugaba naye neetagayo ka transport naye gwe n'omubala exactly aweze nga tezimala kubanga yakugamba ebyo jateekako 210 ajjeyo ebiri boda agenda tambuza okuva ewe paka ku kkubo tobaze na boda bigere then okuva emotoka bagenda omuteeka paka ku church bigere osanga tujja kwekimi tujja kukima wetuuka oyimirira fetumina so nabanga omusibe anyway ezo zibadde endowooza ze naga mulekera obunnanfuusi balokole kuba wanadda ayogera n'abalokole si bansi mulekera obuki obunnanfuusi okubanga abayimbi muboogerera amafuukuule nti basaba ssente badduse mu ggwanga Uganda bonna bayira abayimbi abasinga bonna bali bweru ba Judith baani abasinga bonna baddukidde bweru kubanga eri waliyo akantu omanyi ate sitaani nakyakikozesezza
maliwo kye tuyita mislocation sitaani asobola okuba ki mislocation n'akukasuka abantu otalina kubeera okuweerereza naye wano mukuweereza tuweereza Katonda asobole okuba ng'afuna ekitiibwa yes ne gy'olaza Katonda yafugayo naye buli omu alina we yamusimba walina okuba ng'ayimirira aweereze so gwe obeera mu kifo ekitali kikyo oba ekitali kituufu oba oweereza naye ate mu maaso ga Katonda biza okuba nga tebijja kutambula ng'engeri okola ki ng'engeri w'ogisuubira so abayimbi abagenda ebweru mbu abamu balina embeera gye bayita muddo abamu tebamanyi nti oluusi yali mulabe nga yeyabakuba abamu nga onaani Juli Mutesaasira batugamba yagenda mu bino ebitali bisiike so buli omu alina ensonga ze lwaki yagenda ebweru naye ye anokoddeyo bali specifically abagenda ebweru olw'embeera ng'egaanyi mu ggwanga Uganda music bamukuba naye kanisa yagala music wa bwereere imagine omulokole omuyimbi asobola okujja mu church n'ayimba wadde olwabiri n'atafuuwa naye n'agenda mu kivulu ky'ensi n'afuuwa kamiliyoni sente ezimukomyawo ewaka alinya booda agisasulira wakanga nti asigadde sseke nga zonna azimalidde eri naye mu church tasobola so wadde tubanenya nti anti abamu bagamba batunulire Mukama eyabayita manyi tulina enjogera ezimu tunulira Katonda eyakuyita naye Katonda akozesa abantu so tutunulire sayidi zonna nga tetunabasalira nnyo bano bayimbi balina bambi bye bayitamu ate oluusi nga ffenaffe tukontributinze kinene nnyo okuba nga ate tubatwalamu eyo embeera especially n'abasumba bennyini by the before basumba abayimbi abamu ne bye bayimba tebitegeerekeka abamu bye bayimba so kati ogenda olaba sente z'ogenda omuteeka manya woyita kati ng'ono muwanguzi n'omuyita ani omulala wanaye ne Vixon okimanyi oyinza obagradinga differently in terms of transport ne offertory kuba tebitegereka ate oyinza okwekanga ng'ate le Vixon ng'ogradinze nti waggulunya nti serebu ate muvubuka naye nga byayimba tebitegerekeka ate ono omukazi wattu noga ono Betty atanamuwayo ekyetaano nemuwayo n'amafuta emitwalo 2 gamumala ate bo bali abayimbi bale Vixon bo bali straight forward bo tobanyumiza ebyo yakugambirawo kuba naye byayimba bimanyi tebitegeereka naye tabitegeera kati yakugambirawo nze njagala kino akati bano bambi balimu afiya ya Katonda agamba musumba kola nga Mukama wakulongamiza nasooka kuyuwira ebinusu ebyakanaana mu bbaasa anyway so that is it ndowooza owulidde view ye before nga tonaba kunenya bayimbi bonna ono muyimbi ayogera out of experience alina abayimbi banne abali ebweru abagenda n'abali mu ggwanga Uganda so embeera gye bayitamu oluusi akubuulira ekiva ku mutima gwe simanyi oba gwe ebintu obirabya otya naye kisetuuwe nkugambye kisetuuwe oluusi nti n'abayimbi mmwe mwennyini kuba waliyo ku sede yali eno ewa saidi zeno emafubira ne bakubira omuyimbi omu gwe muyita omunene mu ggwanga nga budget ya crusade eri yonna wiiki teweza mitwalo 8 omuyimbi yabagamba njagala 8 ate 4 mugansindikira nkyali eno 4 mugasindika mba nakava ku stage nga baasa eri ready abasabye budget ya crusade yonna so tategedde kanisa efaanana etya ebasabye sente sometimes olina okumanya status kanisa kyekusabye sente kati bano baserwadde bakusaba ezo sente mu ndeeba emitwalo 8 bakayanja batoomu abo nze siraawo nebagamba akakadde nze siraawo mu buzibu naye akali kakanisa katu kali eri amabaati awamu wegali awamu enkuba ebakuba akatuuti bateekawo tundubaali wekituuka ku byuma maama muzindaalo gumu guno nga gino egiranga gy'okyajinga dakiika 2 guba guweddeko omuliro kakati obasabe emitwalo 8 bagenda zijjawa
so akisinziira abo abanene babasaba mubaduumule kuba Mukama abawadde omukisa kituufu. So tosobola kungamba nti nga mutumbe ogisaba akakadde kasobola ogirema okujja oweereza, naye ate tetulina teekawo bisale. Kyekizibu ekiri awo nti tolina teekawo kisale ti njagala zino naye leero n'abasumba bakuteeka mu bikemo gw'osuubira tukole tutya. Nomugamba musumba kola nga Mukama wakulungamizza awo manya ebinusu by'ogenda okudda nabyo. Ate Mukama kati oluusi oba oyagala obuweereza buwooma obuweereza bunyuma. Akalo nagambye yagenda omusumba yamweza exactly emmotoka nemufiirako mukuba ye musumba tomunyumiza kusindikidde sente z'endiga zikulinze. Togamukola musumba emmotoka efudde nyongera yekkumi yagamba gegana agayimbi agabbi efudde etya. Singa wabadde omanyi emmotoka egenda kufa walirinnye taxi naye anyama ateesa n'emmotoka nemugamba egenda kufa. Kigwawo bugwiso. Bayimbi bano nabo tubasaasire. Weewaawo mulimu abamu nga bikoonwa byennyini ebiwedde emirimu nga ne bye bayimba byennyini nze nga ne waŋŋamba okujja okuyimba mu kyaki oba ewange ewaka mutwalo sigumuwa. Kubanga byayimba sibitegeera wotunula mu nsi ey'omwoyo tebirina makulu. Okitegeera. So bambi abamu bakomekereza bagenze mu nsi batwaliddwa, abamu badduse mu ggwanga Uganda. Sekita yo eya gospel mu Uganda eri bubi nnyo kuba wotuna tolaba abantu baliwo abayimiridde kubanga bambi wayimba nalaba ebya Yesu agenda olaba nga abantu tebakyakasuka kantu, alina ofuna ennyimba, alina oteekamu recording biki. So komekere toba ennyimba za gospel ezisinga tezirina video ntono nnyo, abasinga bakoma ku audio bambi kubanga mane olaba audio emuzunza okuweza ssente ng'ate audio eri kipu $20 kutandikira ku 2 kudda waggulu bakolera video bakolera audio olimba ne lufuluma. Naye nga mukazi wattu omusajja atuzimubuze kakala ate video ey'ekinana kakadde bukadde bubiri anaagisobola era bakoma sanga omuntu ng'alina audios 10 ate mu video wadde neegi ati wafuna opportunity sitaani n'amwayalinga ku wensi maama nze mugenda mulanga mu bivulu by'ensi bayo bazimansanga balalu. So tufuna omutima oguwagira wadde Katonda yaba abayise naye ate waliwo ebintu ebimu naye ng'obiraba bulabi. Manya abantu abamu twekwasa Katonda amala okwogera naye Katonda agenda kuba mu bbanga olwo ekintu kyolaba obulabi ng'oli akikoze muli naawe n'omanya nti kino kirungi kikola Katonda oluusi aba communicatinze naawe. So that's all about music industry ya Uganda. Yo eri mu tabu yennyini ewedde emirimu kakati abafulumya ennyimba tezitegeerekeka. Abaali bayimba ebitegeerekeka bawaŋŋa abamu bali mu buwawanguse Canada wa abaliwo nabo bambi nabo balaajana byabwe. Kati abaliwo betulanga abayimba ebifaanagana ng'ebya gospel bo babivaako bayimba byabwe byansi kuba Kama atuyambe mubeere bulungi mweraba.